Kano ke katale akamanyiddwa nga Bongole Women Friendly Market mu Buwama Town Council ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka akaazimbibwa ku nsimbi eziri mu kawumbi k'ensimbi ekitongole ki Korea International Cooperation Agency KOICA mu Museenene wa 2023. Aba gavumenti ya South Korea baakawaayo okulabirirwa gavumenti ya kuno wadde nga tuzze tukakulaga ng'abakyala abasuubuzi mu kitundu bwe baakeesamba. Twateekako ennyaanya obutungulu okyabirabawo ebbafu ogisubudde emitwalo 3-5 n'otatundako nezigenda nga zivunda kati oba oleeta byaki. Kosa transport 4,000 kuba twandi from Bilibili towa n'otuuka tebatukiza kufumba waliwo yasaba okufumba tugulako emmere sowaani ya 3 kugenda wamugamba nti onywereko kyayi era oba ogenza mu expense ate ng'olina okulya. Kabadde nga akatandise okusitulwa mpolampola wabula olunaku lwa jjo ate ekimotoka ekyabadde kyetisse omusenyu okuva mu Lwera ne kikatomera emidaala gyonna ne gikka ku ttaka. Sinotrack nnamba UBL 959Z yabadde eyolekera Kampala yalemeredde omugoba waayo okukakkana ng'esabadde akatale kano. Kuliko pipes ez'oludinga amabaati n'amabaati gennyini gagoyebwa emmotoka era roll-ups ezo twagenza zibalirira nga ziri roll-ups 12. Olw'okuba kabadde tekakyali ku mulamwa ogwakatandise okuyamba abakyala okwongeza ku nnyingiza yaabwe nga batundiramu ebirime, Meeya wa Buwama Town Council Abdulrashid Nchinga atubuulidde obuzibu bwe bwava. Ekifo tekisaanidde kubeerako katale era akatale we kaateekebwa waliwo engeri y'okupapirira, mwalimu embeera y'okwagala ndowooza okulya omugaati ogwo mu mwango ne ku sipiidi n'okwagala okuguza ennyo mu nsawo zaabwe. Omanyi omuntu omukugu bw'aba anaalya akwagazisa ekirungi gw'okiyitira ddala ekibi okiyita ekirungi. Abasuubuzi baagala kaddemu kazimbibwe kuba we kaayononekedde babadde batandise okulengera omugaso gwako mu maaso. Twakoseddwa nnyo kuba tubadde mu nteekateeka eyagala okukulaakulanya wano nga na luno olujja Pigi disitulikiti yali yeeyamudde tukolera wiiki eyo yonna ebadde eri mu kukola lujja wano kutereeza. Emirimu egibadde gikoleddwa gyandibadde giddizibwawo oba ani azzaawo oba ani naye nga gyo giteekwa okuddizibwawo. Meeya bano abagumizza ng'enteekateeka y'okuddaabiriza akatale bwe bagitandiseeko. Naffe abakulembeze aba local government ne tutuula wamu n'abakoze akabenje oba nannyini mmotoka oba avunaanyizibwa ku mmotoka n'akkiriza ki accident yabaddewo era n'atusuubiza nti mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu tugenda kukwataganira wamu tulabe nga akatale tukazaawo kayimirire katandika okukola emirimu gyako. Alaze okutya engeri oluguudo lwa Kampala Masaka gye lwakolwamu n'asaba minisitule y'ebyentambula eveeyo bakwatize wamu obutaddamu kufuna bubenje bufaanako nga kano. Ekkubo lyayonooneka oba banga bali mu kuddaabiriza ebitundu ebirimu emigga batunuulire n'ekitundu ekyo. Ekkubo lyagwamu oluvannyuma lw'emmotoka ezo entono simanyi nakumanya bakadde bange bano abali mu makubo aba weight bridges ezipima amamotoka ezo oba ddala zipima oba kati bapimira mu ngalo kubanga awantu awo wagwamu. Akatale kano kaazimbibwa Abakoreya wansi wa pulojekiti eya Establishment of Sustainable Model Villages eyagendererwamu okusitula ebyalo okufuulibwa ebyegombesa mu disitulikiti y'Empigi ne ginnayo ey'Emityana. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.